Volongoto njagala kubaaniriza ate nate mwebale kubanga mubeerako bulijjo n'ensonga zaffe okubanga muzisharinga olunaku olwaleero era tukomyewo n'ensonga ya 7000 plus move ahead nti ensonga eno twagala kusinkana omukulembeze ayamba abavubuka bana bafuuse olutalo abafuuse abayeekera ku social media abasoba mu mitwalo 10 n'okweyongerayo era olunaku olwaleero no tuyina Pastor Mondo omanye eddoboozi lya Pastor Mondo lituuka eri ensi yonna bw'ayogera ekigambo kigenda ddala direct naye twagala ku nsonga eyo atubuulire ddala ku bana abavubuka abeefudde ensonga kuvuma olowooza bwe bafuna toolbox noba ne baddayo ne basoma mu colleges oba mu masomero amatendekero ag'ebyemikono tebasobola kuva ku social media mu kifo ky'okuvuma omukulembeze w'eggwanga tukwaniriza Pastor Mondo buza kubatula ku Volongoto muli mutya obwongo bwange buzize mbatikuleko emiguu gyammwe kubanga ekizibu kyammwe kumanya ate bomanyi ofuuka mugezi ofuuka mugagga n'abayibulu bagamba Hebrews bagamba nti if you don't know you don't see if you don't see you lose your head njogera y'Abahibulu bw'oba tolaba tomanyi bw'oba tomanyi omutwe gwo kakati ensonga etuleese tuyina abavubuka abali ku social media currently bavuma beefunidde engule ezaabwe tetumanyi ani azebawadde naye ng'ekibavumisa kwe kuba nti tebalina kyakukola kasita bafuna ka data bane bafuna wifi kabatandika okuvuma kakati 7000 plus ekyo ekibiina ekikulemberwa omwami Dr. Tiamale yavayo n'ekirowoozo n'agamba nti bano abavubuka singa gavumenti evaayo omukulembeze w'eggwanga specifically n'avaayo n'abazza mu masomero mu technical institutions ne basoma ebyemikono just myezi 6 abavubuka ne babawa toolboxes oba ne babawa just buli omu kakadde kamu ne bafuna ekyokukola bava ku social media naye ng'eddoboozi twetaaga eddoboozi lyo ekisookera ddala akakadesike kakola bintu plan yesooka nze siwagira president kuwa abantu ssente ebyajenjeero era naye ekimanyi ndisibiwagira him personally knows ndisiwagira abantu nga Brian White n'abalala kubanga those methodology have not proved that they are not working era they are not workable ekibi nti munsanze mavumbi ni munkwatira wano naye kambabuulire nti from 1962 wetwafuna independence syndrome y'aba politician yatuwa and we have to depend on the government which is not true amagezi tulina okuba nga tuyiiya omuntu gwowadde ssente ng'omusanze alina kyatandiseeko asingako ono gwowa buwi gwowa balowooza nti omugulirira omuteekateeka kuba talina yarning aba tebalina zipulaani kati abavuma ate nabo basiru era nabo kambagambe obusiru obubaliko bwe buno be bantu okutuula wansi ne balowooza nti government egenda kubeerawo ng'ebawa ssente it's not there gwokera ku makya novuma president tekimukyusa temugyako convoy ne ku mmotoka iti kuvaako omusumali nagumu so whatever the case is abavuga balina okukeera ku makya ne bataka kulowooza nti we must kwerwanako kino Volongoto kye yatandise kikulu nnyo etandise omulimu guyamba abantu olugendo okutambula and some people say okwerwanako abamu balowooza nti okwerwanako kwekwata akalulu n'endagamuntu kati ebyo era tekiriyo tekibangayo kubanga nze bankubulira akalulu kwe sayansi y'akalulu ani electing a cabinet Museveni ani electing electoral commission Museveni ani akuma akalulu Museveni ani akabala Museveni ani akalangirira Museveni ani ateka kabala muzi Museveni anasako state ministers Museveni kakati n'endagamuntu yazipuliti ani abawo endagamuntu era Museveni ani akakuma Museveni ani na data y'akalulu Museveni kati ebyo opposition be yasula ne baloza tuli basiru baloza tujja kumala obudde tugende kulonda ng'abavuka babakozese kulonda bana abazijja banoonya just crowd to be around them naye reality bagimanyi balina okulwanira bintu bino mu parliament kukyusa amateeka akakiiko ne kabakaako ne institutions endala ne president n'amaanyi mangi akati nze sina an option kujja kuwagira Museveni kubanga yenna nyini byonna oba muwagire bati simuwagire yajja kuyita nange ye Dr. kugamba omanyi mbabuulira temagala kulya amazima gakaawa naye nze nga bagamba kati Museveni ng'akyali kubuulira ngutujjeko ebya Museveni politics abavuka betaakola ku ssente abavuka betaaga ssente naye omuvubuka gw'osanze ng'akola ng'akuba amatafaali ng'ali mu kirombe omuvubuka gw'osanze ng'asindika ekigaali asinga ono atudde wansi ayambadde essaati ennungi ne taayi ng'alinda nti anoonya mulimu president's office tabalala kati obujjega buli awo obujjega kwe kutuula wansi nga tulinda ndi bajja kutuwa be batuwa kati nze kyembadde nsaba kiri bwe kiti nti tukuba omulanga kubanga waliwo abaana kati kakubireko twenda kuba mulanga Tamale Museveni awulidde Mondo bwe njogera ensewulira batuwe toolbox nkubulireko batuwe toolbox batuwe ekiddima batuwe ebikozesebwa abavuka basobola okutambula kulima kuzimba byalaani kulima basi bwe tunazimba institutions ezo abavuka bajja kubeera busy naye ate mujjukire nti n'abakubakirire bali mu kibuga how many people on social media abo nabo tebalinako obudde bwabwe naye abantu abagenda kuba development bali awo
So to me, okay, that is it. Tuli mu kiseera kya kulonda. Olowooza abaana abavubuka nga tebalina mirimu, tebalina kye bakola, basobola okulonda President Museveni? Bajja kulonda kuba balina nanga muntu. Naku kwe bakoma. Bw'omala okulonda ng'okomaawo. Okomaawo. Ate okulonda essuubi ly'omwavu. Era babuulira. Abadde baagala kuwulira. Nze mbabuulira. Amagye agasinga agayombera ku internet gali bweru. Gali mu diaspora. Bali bameka tebalonda. Abavuma ku internet tebalonda. Ate tebaliiyo, bali vacho. Toyinza bayita kwa kashi wano ne bajja nti basembedde baabano tebaliiyo. Kati waliwo realities mutala kumanya. Naye nze njogera bwenti nti mwebereremu mwetereze mwabavubuka eddoboozi lyange ndyegatta n'oyo olw'omusingi gwange ego kwamba nenkubiza avuka mu myaka gino gyonna okukola mweyongere okukola mugende mukole mukama bakumbe. Kale kakati waliwo ya BBS gye tutwala kati ku roundabout.